President Yoweri Kaguta Museveni nga mudumizi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF ow'okuntiko atongozza ekifo okugenda okuddukanyizibwa emirimu gy'ekitongole ky'eggye lya UPDF eky'okumazzi nga kino kizimbiddwa mu nkambi y'Entoloko mu disitulikiti y'e Mayuge ng'ayozaayozezza abakitandikawo era abafubye okulaba nga kituuka we kiri kati. President Museveni yategeezza nti eggye ly'okumazzi lya nkizo nnyo mu kukuuma emirembe ku nnyanja ne ku migga kubanga ebitundu 2 ku buli 100 eby'eggwanga lino mazzi nga n'olwekyo obukuumi bw'amagye bw'eggwanga lino bwetaagibwa nnyo ng'asabye bannamagye mu kitongole kino okusoma ennyo ebyafaayo ebikwata ku mulimu gwabwe basobole okugutuukiriza obulungi. Now 20% of Uganda is underwater, under fresh water. So it's good that, and some of it is on the borders. Border with Tanzania, with Kenya, with Congo, on 2 lakes, Albert and Edward. It therefore has got a lot of security implications. President Museveni agamba nti okusobola okutandikawo enfuga ennungi gavumenti ya NRM yawa bannayuganda obuyinza ku by'obufuzi babe nga basobola okwerwanako nga bayita mu mateeka nga muno mwe muli okwerondera abakulembeze ku mitendera gyonna ng'ayogedde ne ku nsonga ey'okugoba obwavu mu busoga ng'agamba nti wakutula ne banne bagiteeseeko. The reason why we created political power among the people is that the people speak out their problems. Said, to be sure for good governance, defend yourselves by electing your own leaders, not anybody. LC 1, LC 2, LC 3, LC 5. These are your own people whom you say, we have elected you to defend us against any misbehavior by anybody. Ku nsonga ey'okulirira abaali bannannyini ttaka okwazimbibwa enkambi eno, Pulezidenti agambye nti yeetaaga okusooka abeeko by'amanya kyokka n'ategeeza nti bano tebalina buyinza kulemesa gavumenti kubaako na byekolerako wabula nga kino kirina kuyita mu mateeka. Y'omumyuka wa Ssaabaminisita owookusatu Right Honorable Rukiya Nakadama Isanga era nga ye mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mayuge asabye gavumenti okuwa abantu mu busoga ensigo nga bwe gwali mu nteekateeka ya Operation Wealth Creation kubanga eno eriwe ya Parish Development Model tebaganya kuzifuna. Wabula ono Pulezidenti amwanukudde ng'agamba nti ensonga lwaki baavayo n'enteekateeka ya Parish Development Model abantu baali basusse okwemulugunya ku Operation Wealth Creation nga bagamba nti ensigo ezaabaweebwanga tezaabanga na mutindo kwe kusalawo babawe ensimbi. Minisita w'ebyokwerinda n'ensonga z'abazirwanako Honorable Vincent Wamulanga Kisempijja yeebazizza Pulezidenti olw'okutondawo eggye ly'okumazzi ng'amusiimye olw'akaweefube gwe yatandikawo okulaba ng'emirembe gibukala mu ggwanga n'amawanga agatwetoolodde n'okutumbula empeereza ez'enjawulo. As a defense and security fraternity under your leadership and headship as Commander-in-Chief, we thank you sincerely for consistently enhancing our capabilities and competing national priorities. You have enabled us to aptly respond to threats to our national and regional security. Ye Major General Leopold Chandanga yakiikiridde omuduumizi w'eggye lya UPDF ow'okuntiko General Wilson Mbasumbadi ayozaayozezza omuduumizi w'eggye ly'okumazzi Brigadier General Mayuko Nyarwa ne ttiimu ye olw'akaweefube gwe bataddewo mu kukulaakulanya ekitongole kino. Commend the Marin Brigade for fostering expansion with the requisite enablers and the equipment for facilitating capacity building efforts. The Marin Brigade, which began as a small entity covering only small portions of the Lake Victoria, now has tremendously expanded and shown presence in the entire water bodies of the country. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku Rockets TV agalero.